Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Nina mukwano gwange yafunye obuzibu, yagenze okudda ewaka ng'asoose n'ayitirako ebbali ow'akantu ke. Kati bwe yatuuse ewaka, bwe batuuse mu nsonga ziri ez'ekikulu ez'omu buliri, mukyala we mu kifo ky'omuyita erinnya lye ate yamuyiseemu linnya lya mukyala ono gye yasookedde. Kale kwegamba yafunye obuzibu bw'amaanyi era omukwano gwakomyawo, bye babaddeko byakomyawo. Kuba omukyala yatabuse, mukyala mukulu yatabuse n'amubuuza oyo yaani gw'ompise, erinnya eryo nannyini lyo yaani? N'olwekyo mukwano gwange yafunye nnyo okusoomoozebwa olw'ensonga nti mukyala we yamuyise erinnya ly'omukyala omulala ate nga bali mu buliri. Kakati ensonga eyo ekyamazima ebeerawo, naye ng'oyagala okugyewala nga toyagala gikola, mwenna ku sayidi zonna, omukyala naawe omwami, mulina ofuba okulaba nga erinnya lyammwe, amannya gammwe mulina okugeggyako nga muli waka, nga muli mukwano. Amannya mulina okugeggyako, mufune amannya amalala ge mulina okwetuma, ge mulina okweyita. Just mukikola mpolampola, kwegamba kino kyo temukiteesaako nedda. Gwe omwami osobola okukitandika oba gwe omukyala osobola okukitandika. Ng'oyagala okwewala ekizibu ekyo ky'okubeera nti omusajja asobola okuyita erinnya ly'omukazi omulala nga muli mu buliri oba nga muli waka mutudde muli mukwano, n'akuyitamu erinnya eddala. Era naawe omukyala okisobola bulungi nnyo, omwami wo osobola omuyitamu erinnya ly'omwami omulala. Singa obeera ng'obadde olinayo omwami omulala ebbali, kisoboka bulungi nnyo. Kati ekintu ekyo kyewala, mulina okukozesa amannya gano ge mulina okukozesa ewaka. Erisooka swiiti musobola oddikozesa mwenna. Ng'omwami mukyala wo osobola omuyita swiiti bw'otyo. Erinnya eryokubiri mukwano, musobola okukozesa erinnya eryo mukwano. Gw'omukyala omwami wo muyite mukwano, naawe omwami mukyala wo osobola omuyita mukwano. Kale kijja kuba kibayamba nnyo okwewala ebizibu ebiva mu kweyita amannya gammwe. Erinnya eddala gw'omukyala omwami wo osobola omuyita dadi, era naawe omwami mukyala wo osobola omuyita mami, dadi bw'otyo. Ate erinnya eddala era gw'omukyala omwami wo osobola omuyita bebi, era naawe omwami mukyala wo osobola omuyita bebi, tekiba na buzibu. N'erinnya erisembayo gw'omukyala omwami wo osobola omuyita taata gundi oba taata Joy bw'otyo. Kijja kuba kikola bulungi nnyo. Era naawe omusajja mukyala wo oyo omukulu ow'ewaka osobola omuyita maama gundi, maama Joy. Kijja kuba kikola bulungi nnyo. Kwegamba mugezeeko nga munoonya amannya ago ge musobola okukozesa ewaka, naddala nga muli mukwano mu buliri. Mugezeeko okulaba nga amannya gammwe mugakwekera ddala, mugalekere ddala kuba gakyankalanya obufumbo. Ebiseera ebisinga bw'osanga omwami ng'obadde otambulatambula, mukyala wo ono osobola omuyita erinnya ly'omukyala omulala gw'obadde naye. Ekyo kisoboka bulungi nnyo ate bikyankalanya obufumbo nnyo n'amaanyi. Era naawe omukyala osobola okubeera ng'olinayo omwami wo omulala ebbali eyo, kyangu nnyo omwami wo ow'ewaka okumuyita erinnya ly'omwami oli. Ekintu ekirala nga bwe mukimanyi mu abakyala, buli w'obeera mu nsonga ezo ez'omukwano nga muli mu buliri, osobola okutandika okuyimba oluyimba lw'eggwanga. Mukitegeera? Sijja kigenda wala, nsuubira mukitegeera. Bwe ŋŋamba oluyimba lw'eggwanga nga muli mu buliri mu nsonga ezo ez'omukwano muba mukitegeera. Kati buli w'oyimba oluyimba lw'eggwanga luno, jjukira olina okuteekamu ebisoko eby'enjawulo biba biwaana mwami wo oyo. Kati bw'obeera owaana mwami wo ng'omwogerako ngeno bw'oyimba, toyogera linnya lye ttuufu nedda, yogera mannya ago ge nkugambye. N'oyimba bw'ossaamu mukwano, swiiti, dadi, bebi, taata gundi gwasinga, bebi gwasinga, mukwano gwasinga bw'otyo. Okitegeera? Kati n'olwekyo kijja kuba kibayambira ddala ku nsonga eyo gye njogeddeko. Abakyala kikulu nnyo ensonga eyo mugitwale nga nkulu. Bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku nsonga yonna gy'onaaba oyagadde. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.